abakazi balabika bo bwe twali twogera twabateekamu abakazi balabika nti bakayanira nnyo ssente nti abakyala baffe balabe baffe bebalabe baffe abasookera ddala. Alhamdulillah amadda awliya bitawfiq fa alhamaha bikalimatillahi wa tasdiq thumma usalli wa ubarik ala ashrafi anbiyai wal mursalin ختم النبيين النبي الأمي محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. إخوة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ndimusanyufu nnyo okuba nti owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ansobozesezza okutuukako ku ttaka lya Bugisu Muslim district. Yes sir. Ate ngambale city. Yes sir. Nesinkana ne baganda bange ku kasozi kana akabayivu aka Islamic University in Uganda n'okutuuka ku mpewo za 93 katonyeze emu jimuka kisada nti IUFM. Yes sir. Jemmanyi nti tewali ayinza kwekwasa nti teyawulidde ng'ali mu kibuga kino ekya Mbale. Yes sir. Okujjako siyinza kwerabira nti mutandise n'akantu simanyi lwaki bannayuganda muli batiitiizi nnyo. Tandika n'omusajja owa Nako. Nako bannayuganda muli batiitiizi naye ekisookera ddala nga situna kubaako kirala kye batuwanvuya omusiraamu alina kuba fiiti kwe kusobola basahabi ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in bakozesanga physical fitness tebalumbanga ntalo wabula beetaasanga tebalumbanga ntalo wabula badifendinganga ng'omuntu adifendinga amakage n'adifendinga emaali ye kitegeeza n'akuuma emaali ye n'akuuma amakage n'akuuma ekitiibwa kye n'akuuma obulamu bwe. Kati ekintu ekyo kye tuteekeddwa okubeera nga tutegeera ffenna nti omuntu alina okuba nga alina physical fitness ey'okwekuuma. Akagambo k'ogambye nawo kisijja kabuuka kayinza okugenda mu musomo gwaffe maaso awo k'ogambye katulwedinga nnyo seeka wa Taikonde bwe mumpita ekyo nno kigambo kinene nnyo. Kigambo Taikondo nga bwe tuli ku mpewo nakyo mukiyige. Mu nnwana eziri mu nsi waliwo kye bayita style ne tekiniki mu nnwana. Kati mu nnwana ya martial arts mwe muli omusajja yafa 1974 ye yayiiya tekiniki gye bayita Taikondo bali bamuyita Bruce Lee. Ye yayiiya era ekyalemye bangi okugiteeka mu martial arts. Sofa abasigadde tulwana lino boxing tukuba mawokota tukuba ng'omi za byalo tetuteekamu ka tekiniki konna tetuteekamu ka bakayita batya style yonna. N'olwekyo nze gwe mwagamba Taikondo sinatuuka ku ddaala ya Taikondo kantu ke nali mbagamba ka ku physical fitness ka boxing kangu nnyo ako abantu bakakuba n'abayombera emmere n'abayombera amenvu ne bakubagana ebikonde. N'olwekyo kagwa mu musomo gwaffe gwe njagala tusomeko olwaleero mukama wange okugamba nti obukulu bw'okukuuma emmaali. Alhamdulillah tweyanze mukadde waffe Sheikh okubeera nti okkiriza mu bitundu ebiri mu nsi muno ate ebifo ebiri mu nsi eno yonna n'ogamba nti abantu b'Embale njabeera nti mbawaayo okukukadde. Programu tugiyita okuku emaali tusika tutya emaali y'omugenzi. Olunaku olwaleero njagadde mu kukyalako
ebigiswano. Naam. Nze ng'omusiraamu, nze ng'omuntu, obusiraamu buyinawo procedure we bwalambika nti emmaali yange bwenti bwenyinza ogikuuma. Emmaali yo bwoti bw'oyinza ogikuuma. Yes, sir. Ekisookera ddala Oweekitiibwa Omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yatunulira ng'omuntu okukuuma emmaali ye ayina gikuuma na shahada. Okay. Shahadatu alla ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadu rasulullah. Ekyo nabbi yakozesa naga nti aswammu minni dima'ahum wa malihi oba wa maluhum. Omuntu kasanga tola shahada, yes, sir, ajja kuba akuumidde munze, akuumisizza emmaali ye ng'agikuumisizza Allah n'ekitiibwa kye n'omusaayi gwe. yes, sir. Kitegeeza nti aba ayina kulwanirirwa nga okudifendingibwa kiri mu Luzungu, simanyi mu Luganda kitegeeza tya, nga alina okutaasibwa oba okubeera nga alina okuteekebwako obukuumi obutatuusibwako mutawaana. Yes, sir. Singa aba akoze ekyo n'atola shahada. Kati awasookera ddala nga n'okuuma emmaali, oyagala emmaali ekuumbibwe mu Busiraamu, olina okutola shahada. Okay. Bw'omala okutola shahada, yes, sir, ekiddako emmaali y'Omusiraamu ogikuumira mu maka. Muzimu ku properties zetukuumisa emmaali mubaamu omukyala. Bw'olabanga omuntu talina mukyala, tafunye mukyala, kitegeeza nti tasobola kukuuma mmaali ye. Era y'ensonga lwaki Allahu subhanahu wa ta'ala mu mmaali gye yakuuma, yes, sir, oba gye yakwata agigabanye nga bw'ogambye nti y'ey'obusika, yagabanya emmaali y'omukkiriza, atali mukkiriza teyagikwatako. Kuba yakimanya nti ebinaddirira atali mukkiriza tajja bitegeera. Okay. Ajja kulaba nga gwe banyigiriza, ajja kulaba nga gwe bamazeeko emirembe, yes, sir, ajja kulaba nga gwe babbye. Kati ekyo Allah subhanahu wa ta'ala, yes, yakiteekawo kukuuma mmaali ya Musiraamu. Okiraba? Ate bwe yamala n'ayigiriza ono gwawadde emmaali amagezi g'asobola okukozesa okumanya obukulu bw'emmaali ye. Abantu bonna abasinga obungi tebamanyi kuuma mmaali, era tebamanyi bukulu bwa mmaali. Hadithi y'Omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam yagamba, wabashiri zaani bifaqiri, sanyusa omwenzi yenna n'obwavu. Buli lw'okwata mu nsawo sente yo n'ogiwa omukyala atali wa buvunaanyizibwa gy'oli, atali mu bantu abakuuma emmaali yo, naye n'abanga kyala kimpadde omubbi abbisa omubiri, kuba omumalaaya abbisa mubiri, n'akubbako emmaali yo ng'agibbisiza mubiri, nabbi yaga nti wabashiri zaani bifakiri, oyo akikoze ali mu mbeera efaanana bwetyo, gwe musanyuse nabuki na bwavu. Lwaki? Nti oyo tatunula mu mmaali yo n'esigaza mirembe. Ani atali recommendable kubeera atali recommendable, mukyala atali recommendable kukuuma mmaali eno. Buli lwagitunulamu, kwata mu nsawo, jakuko emitwalo 2, lekayo 10, kasita azirabako ezo tezigenda kuddamu kubeera na baraka. Kubanga olumu 2 agamba kale singa wakiri nyongerayo omutwalo. Ekitegeeza n'ate omukyala osobola okukwata emitwalo 3 ewaka ne yeeyanza n'agamba barakallahu fiika, n'agula enva, n'agula ebikozesebwa awaka, oluusi n'osangawo n'olu10 olwa balance. Naye ono z'omuwa tezikola ki? Tezimala. Kitegeeza nti si asaanidde okukuumisibwa emmaali yo. Omusiraamu tuli ku mulamwa gw'ogambye nti mu Busiraamu waliwo embeera yonna eyateekebwawo nga osobola ogiyitamu n'okuuma emmaali yo. Si kyobuuziza ekyo? Ekisookera ddala kyekyo, ekisooka shahada, ekyokubiri maka,
we buvunaanyizibwa n'omukyala. Kati ekyokusatu kyekitutawaanya, tetumanyi value kitegeeza ki? Tetumanyi muwendo, tetumanyi mugaso, tukiyite mugaso. Omuntu abeera n'olukumi ne yeerabira nti omusajja yakola nooti y'olukumi yava ku nnusu emu n'aweza nnusu 10, n'aweza nnusu 100, n'aweza nnusu 999, era bwe kwabulako ennusu emu yedwali tesobola kuwera 100. Lwamala kuwera 999 ne bateekako ennusu emu ne bakaluwera 100. Kati omuntu bw'alaba olukumi olwo alabanga ekyokuzannya, tafuddeeyo alusasanyiza atya, tafuddeeyo. Kati Allah ye yatunulira ssente zo ng'okuzikuuma olina kutegeera value yaazo. Ozisaasaanyiza ku ki? Ozifulumiza ku ki? Yo ozifunye otya? Kyovulanga ebibuuzo ebigenda okusooka okutubuuzibwa ku maali yaffe, min aina aktasabahu fiima anfakahu, wazijjawa ate wazisaasaanya otya? Kati kino value ekuuma nnyo ssente. Buli otegeera value ya ssente ozikuuma era ozisaasaanya olw'ensonga ate gye zigenda okuyitamu zidde. Abantu abasinga obungi tebamanyi bizza ssente, bamanyi bifulumya ssente ne bamanya biyingiza ssente. Waliwo ebizza ssente, n'okwata miliyoni 30 n'ozinvestinga mu kintu ne zidda 20,000 paka bwe ziggwayo zonna zewateekayo nga gyeziri. Kati bw'onoomanya ekizza ssente kyojja okukola, naye leka kutunula kisaasaanya ssente ate simanyi kyofunamu ssente n'otamanya kiziza ssente. Ekiziza ssente kambawo bibiri. Ekisooka buba bugumiikiriza. Obugumiikiriza bw'okola nja kulaga ku kintu wano tewaliwo ettendekero ly'essomero. Kati okuzza ssente ezazimba ettendekero lino, bano mmwe abaliwo temugenda zifuna, temugenda ziraba. Mwe mukyali mu deficit budget, mukyalina injale ez'okuzimba ebizimbe bino. Kati abalijja 2-5 be bajja okuba nga bali babazzukulu oba bali tebalina kakwate kubazimba wano. Kati Allah bagenda okuddiza. Nga naffe bwe tuli muno mu nsi tetugenda kukya lunaku Allah amalemu migaso gy'abantu gye bafuna mu nsi okutuusa ekiyamba kye baza kukola ki? Kuyingira. Emmere tegenda kuggwawo gye balya, enva tezigenda kuggwawo, amazzi tegagenda kukalira kutuusa Allah lwaliyimirizaawo ensi. Katubuuze abaasooka be banywa amatono basobole okukikkereza ffe tugasangewo, oba ffe tulina okunywa amatono abajja bagasangewo? Kakitegeeza tewaliwo byakekkereza. Ffe omuntu okumanya nti ensimbi erina value olina kugumiikiriza n'ogiteeka mu mweneddira. Nkuba ekyokubiri, kuweerera mwana, kusomesa mwana. Buli lw'osomesa omwana ssente zikomawo bukomi, tosobola kufuna ziri ze wateekayo. Okuba okoze ekiziza ssente, omwana woono asobola okukola bizinesi okusinza gye yasoma natandika okuyingiza kasente, taata n'obenefitinga n'abaakuyambako ne babenefitinga, naye nga ate tobawa ziri zennyini ze baateekamu, wabula waliwo ekiziza ssente ebadde sababu y'okuzza ki? Ssente. Kati omuntu okuteekawo investment oba ssomero oba ekintu kyonna bizinesi, okuinvestinga ssente oba emmaali mu mwana bye bimu ku bikuuma ssente. Tuli ku kigambo kukuuma ssente. Wabaawo omuntu, waliwo omuvubuka omu yagamba munne nti gwe ntulabwe nti ndaba abeewamba bakuumiddemu mabugo. Oba kyeyategeeza yamulaba nga takyalina mugaso, ng'abeewaabwe bw'afa bajja kufuna bufunyi mabugo. Nagati gwe nga bwe nkulaba bufaanana tokyalina kujjako abeewamba bakuumiddemu amabugo gaabwe. Kakati kati omuntu buli lwafuna kye bayita kyakuumiddemu ssente nga bugumiikiriza,
tekisooka kyakuumiddemu ssente buntu bulamu. Simanyi mu Luganda oba tusobola okuvunula ekigambo kye bayita obuntu bulamu, simanyi, naye obuntu bulamu kyekintu ekijjayo obutonde bw'omuntu, yempisa ejjayo. Kyova olabanga mwabogera Oluwalabu, khalaqa kutonda, khuluqi mpisa, khalaqa kutonda, khaliku mutonzi, khalaka kutonda, khuluqi mpisa. Ekitegeeza nti empisa zitambula n'obutonde bw'omuntu. Era bw'olaba omuntu nga talina mpisa omanya nti obutonde bwe si muntu bulamu. Kati obuntu bulamu obukuumiramu ensimbi, omuntu n'akwesiga n'akuwa omulimu, oli muntu mulamu, n'akuwa omulimu n'otaka okubeera nga ofuna akasente katono. Takuwadde miliyoni mulundi gumu, wabula akuwadde omulimu gw'osobola okufunamu akasente emyaka 8-10, n'ogenda okugattagatta nga miliyoni wagisuka n'ogisuka. Kati omuntu obuntu bulamu buno obukuumiramu ssente yo. Olina okugezaako to invest yourself, neweinvestingamu obuntu bulamu, mpisa n'abantu abalala. Ekirala buvunaanyizibwa. Ekyo nakyo tukiinvestingamu ssente. Omuntu asobola kukuwa mulimu n'akuwa ne ssente nga tolina buvunaanyizibwa. Basobola okukuwa miliyoni 5 n'okuba tolina buvunaanyizibwa ne zikulema okukozesa. Naye omuntu alina obuvunaanyizibwa osobola omuwa kapito ya $5,000 n'agikozesa n'agijjamu 10 n'aweza akakadde. Obuvunaanyizibwa buno bumuyambye okuinvestingamu, bwe yainvestingamu ssente ye kati etandise okukomawo. Okyaba oteekeddwa okuba nga obuvunaanyizibwa bwo bw'oinvestinzemu essente. Ekirala kituinvestingamu okugamba nti kati omuntu akuumiddemu ssente, tuli ku kigambo kuuma nsimbi, kuuma maali. Buno obadde buvunaanyizibwa. Kati amagezi agaawula oba omuzungu yayita wisdom. Amagezi ago bannange ensi yonna ne bwemugiraba abantu babonaabona, ge magezi agabuzizzaako abantu obutuuliro. Babuliddwako we batuula, tebalina mirembe. Amagezi gali mwe gwe mwakyusa oba mwagayitanga common sense. Ago omuntu nga tagalina ne waba mugagga tasobola kukuuma mu ssente. Ago amagezi ge gakuuma ssente. Asobola okufulumya ssente ng'olaba afulumiza ssente nnyingi. N'olwo amagezi gano g'alina yabala nti buli obeera ne ekyokulabirako kankiteeke kuba n'abalina ababeera ne supermarket, ababeera ne restaurant, abeera neki. Abantu abo boolaba abakuyambako okulabirira bakasitoma abo. Gwe bw'obanga olina amagezi ogamba nti sisobola kutambuza mmere kugenda mu galagi nze nannyini hotel, kanteekewo omuntu atambuza emmere mu galagi, kanteekewo omuntu atambuza emmere kuba bodaboda, kanteekewo omuntu atambuza emmere mu ofiisi. Kubanga omuntu ava mu ofiisi tayagala kusitukagana kuva ku kompyuta kuva ku kino. Kati bw'oba waagimusanza awo, kati kitegeeza ekikolebwa muntu alina amagezi gali agatoola agaawula ge twayita common sense. Kitegeeza nti amagezi aga bulijjo, Abaganda bakayita amagezi amazaale. Ago buli omuntu ateekeddwa okuba nago. Magezi n'omuzungu ate naye alina agage. Kati origino. Kati omuntu waba talina amagezi ago nga tasobola gakozesa, Mukama ge yawa buli muntu ne gakulema okukozesa, obeera tokirina kyogenda kusigaza kezibeere ssente bane bazikuwa, tomanyi kyakkola, tomanyi kyoyinza zikozesa, tomanyi nkwata y'abantu okuzikoleramu. Abantu bangi munnaye balina ssente mwe mutamanyi, naye nga tebalina, banoonya ne bebaziwa tebabalaba. Mubadde mukimanyi? Abantu balina ssente nga banoonya bebaziwa tebabalaba.
omuntu nga yakola yateekawo principles nti sente yange ngenda giwola omuntu agenda ogikozesa naye nga buli lunaku bwe muwa emitwalo 10 njagala nziriza 2 kati nanoonya gwawe emitwalo 10 azza 2 namubula tamulaba n'agamba nti nze ngenda kugaba miliyoni naye nga buli lunaku miliyoni enziriza emitwalo 10 ekyokulabirako naye talina gwawa miliyoni n'agizanyisa n'afuna 10 lye n'afuna 10 lya mukama we n'asigazaako erirye ne miliyoni n'agisigala ng'ekyali namba era buli wakitunako bataga nti sente z'omusajja ziyinza okufiira obwereere sijja zise kati ng'omuntu yabulwa enteekateeka mu magezi gali common sense tasobola kukozesa sente ye ali tasobola jiwa muntu kumukozesa buli muntu gwalabako amwekengera buli muntu gwalabako atya tasobola zikozesa ye nga ye ali tasobola ziwa bazikozesa ekyo muyinza okubanga mu mukyali bavubuka temunnakirabako naye gyekiri mu nsi ekirala okuuma sente tuli mu busiraamu bwira kye wateekawo wakozeseza ekigambo kinene wali badde ogamba nti omuntu naye bwogamba nti obusiraamu kiba kinene anti kibaamu amateeka mbamu okulamula waliwo afuga kyobanga ndeesa ebintu ebiri ku butonde bw'omuntu ebyo Allah yabifuga omuntu okusobola okuyimirizaawo ekintu ekirinza okubanga kuba kyemanyi tugenda kuwumulamu katono nnyo tutusobola nga babakama baffe ekirala omuntu okukuuma ssente nesigalawo ng'akyagisobola okugifuna bamuyita bwesigwa ekyo kyekyasinza okukuuma ssente z'abantu n'okwolona ssente z'abantu talina bwesigwe babuyita bwesige talina bwesigwa talina bwesige mu bantu okimanyi nti omuntu atenda okuteeka ssente mu banka ng'amanyi ababanka bajja zikozesa era abantu abasinga obungi gye bali nga tebalina akawunti sente zange bajja ziteeka mu banka ojja kutuuka mu banka ate bakugaye teziriiwo kati alina kyeyalookingamu talina bwesige mu muntu yenna ekyo kituuka n'okubeera nga tasobola nakuweerera mwana naka nti nzaba abaana kati mbateeka sente zange zifiira bwereere kati abba agenda kunnyamba ki guli ono yaweerera abaana natuuka ku university onagenda wano olina masters yamuyamba ki kati nga nakyo talina bwesige mu baana be nti bw'anaabanga abasomesezza oba ddiini Qur'an gye bakutte balibeera abawalimu nabo tabeesiga tabakola ki akagambo ako kankamalize n'ekigambo kino omwami omu bamubuuza nti olaba otya nga mwana wo ow'ekyomusanvu wamubbira ebigezo n'agenda mu secondary n'agwa flat n'obba n'ogulirira n'agenda n'asoma senior 1 paka senior 4 n'agwa flat ku senior 4 n'ogulirira n'agenda n'asoma HSC A-level n'atuuka ku A-level n'agwa flat era n'ogulirira n'ogenda n'omutwala mu ddwaliro n'ogenda n'omutwala asome obusawo n'abugwa era n'ogulirira kati bwewagulirira bwotyo ne bamuwa ekifo mu ddwaliro lya gavumenti n'otuuka ku ddaala erirongoosebwa bwe baleeta omwana w'oyo akulongoose okkiriza omulongo okkiriza abakulongoose ng'alongoosa nze kitaawe bw'amanyi yenvuddewe ali ku mukutu omukiiko gwa kyenda musana kuzima FM radio tukyatambulira ddala oli mu puroguramu ensonga z'okusika emaali y'omugenzi naye olunaku lwaleero tulina mukadde waffe Sheikh Muhammad Kalanzi gwe tulina naye gwe tukyazira olunaku lwaleero nga kye tuli mu kutunuulira tukuuma tutya emaali yaffe akatundu akokubiri bwengenda okuddira nga tumaliriza eno oluvannyuma nja kugulawo amasimu 4 2 3 4
Sekanga awadde ekigambo kye kinatubera nti sema tukwata kalimiko nkyali naawe naye njagala nkujjukize nti bannaffe abazamuzam Junior School and Quran Memorization Center wali eri ebudaka bagamba bakujjukiza gwe omuzadde nti alhamdulillah omulimu omunene oguli mu nsonga gye mwabuuzizza tusobola kumalirizayo nsonga zino naye nga tuvudde ku ketuyise amagezi okukuuma ssente okukuumisa amagezi obadde okimanyi nti insurance ekubuuza bw'oba nga ofiiriddwa okusasula bakubuuza security era bw'oba tolina security tebakusasula babuuza emaali yo yasaanyeewo etya emaali yo bagibbye batya wabadde ne security okimanyi ti security kyekimu kiri mu lulimi oluzungu mu Luganda kitegeeza bukuumi insurance okusasulira byonna ebyonoonese emala kakasa nti emaali yabaddeko obukuumi bwe batalina bukuumi kitegeeza wabadde omulagajjavu ku maali yo twafuddeyo ku maali yo tewateekamu emaali tewagiteekamu valiyu kutunuulira olwaleero banka erina security naye ngaekimanyi bulungi nnyo nti omubbi ng'azze kubba banka abo abaliko tebamulemesa tebagiremesa bonna okuva ku manager n'obabuuza bakimanyi nti abasirikale bateekako abasatu ababiri tebasobola kulemesa mubbi ng'ayagala ssente bakimanyi wabula bateekawo for security purpose nti in case bwe bali bababuuza nti babuuza ababanka nti bababbye billions 10 mwabadde ne security nti ye mwabadde neki netwaddeko n'abasecurity ko basatu babayiseewa nti babasse baasi insurance gesasula banka bagirumbye ne batta abakuumi ababaddeko ne babba obuwumbi esebo ab'ebbanka bakimanyi 100% omuntu aba ayagadde kubabba tebayinza kulemesa mubbi naye police security purpose kwabaddeko abakuuma tuwulira ennyumba yo bakubbye security purpose kufulu kwabaddeko kufulu toyinza gireka buli ssaawo emmotoka yange bagibbye security purpose yabadde mulooko nagisibye kati bakubuuza nti erina alamu erina sensa erina walukano mukaita batya akanoonya yadde erinamu ka tracking device konna eyo gyebayita security eri modernized kati lunaku lumu nali nsomesaako abayizi bange abatera okunfolowinga nembaga nti omubbi nga zze Allah omubbi nga zze nakugamba aleeta wano miliyoni ya sente munne bababba abamu nga balina miggo abalala nga balina jambiya abalala nga balina ebyuma byebalina abalala nnyondo kati omuntu natuuka okukwata nakwata sente naziwayo najjayo ne ATM nagimuwa ne pin code sebo namuwa n'essimu namubuulira Airtel money kweziri eziriko ne pin code ejjako sente embeera efaanana bwetyo gye nayagala okutegeeza abantu ti omuntu beera mu mutima gwo ng'okuuma ssente yo gikuume ng'osinziira ku kyoli kyazze nakyo omutima gwange seka omuntu azze n'ekijambya n'enajjolo azze n'ekyuma mulimu abatambula n'omuliro mundu yennyini AK47 nze nkuumire mu mutima kakati gwe lwaki gambye okozesa omutima gwo nti gwe Allah yakusomesa nti ajali bweba etuuse la yuakhiruhu teyongezebwayo kati abantu abasinga obungi balowooza nti bw'awaayo ssente zino asobola okukyusa ajali netamutuukako oba asobola okugyongezaayo abadde okufa lwaleero n'afa wiiki ejja kasita awaayo ssente
omutima gwo gulina kumulakakasa nti tewaliwo omuntu asobola kuntuusaako ajali atali Allah. Kiwasooseza nti mukuma maali busiraamu shahada mpulira era nze okuteekamu akakodo ne ngamba beera fiiti mukoona eyo z'omukoona nga 2 oba 3 leka nga agudde ku ttaka dduka kuba tobeeraawo tumuba temugenda bya ddiimu si bya restoring tebagenda kusala mpaka omukuba kaati ya wansi kutuula kwansi nakka ekigambo kye nakozesa nenga nti omukuba ya diaphragm okimanyi engumi ya diaphragm ekozesebwa mu magye asasi gakuweddeko ogenda okwekwatako nti katolina kiso nomanya kati omusajja mumazeewo kati kyokola kumukuba wansi wa mbirizi zino kati kana akaliwo kagundi nga bwassa bwayambuka bwati nekakka kati kapaati ako kebayita diaphragm akawula ebyenda n'amawugwe n'omutima gwe gatuula kati omubala bwo olina okuba nga oyambuka bwambusi bwodya era okozesa zino ngalo 5-4 n'omukuba nemusitukira mu busitukizi kati ekyo oba onoonya kumukendeeza maanyi gwosobole okufuna wizidro odduke naye yabulabe nti oyinza omuleka nabayitawo eddakiika 3 n'afa oba within the next day n'aziikibwa eyo tebamalaga gijjayo kyova olaba nga temalaga googerwa nti gundi yakubye diaphragm ntemu kati ekyo kye nali ntegeeza kirimu ebintu 2 olw'obudde nti tuli abantu 3 waliwo abavubuka waliwo abakadde waliwo n'abakazi kati bw'oyogera ku ŋŋumi omukazi alaba nga kigambo kyolese kiwanvu bw'oyogera ku ŋŋumi omukadde agamba nti onayagala kunzisa nze nandi myaka 8 kati ebyo nabikozesa nga ffena buli omu akozesaako kimu omukadde kozesa amagezi wefuula atasobola atategeera nabye bakubuuza sente simanyi na weziri tebasobola kutta Allah yayina obuyinza obwokutta kozesa amagezi go bakujja bakulabira mu perspective ya bukadde bagamba muzeeyi alabika yerabidde ne weyaziteeka kati gwe kozesa amagezi go omukadde sikwanguyira senzida ne pini yino ne mobile money Airtel bako byobuzaabuza okulabika tebakitukira ku sente gwe omukadde eyo program gye nkuwadde kozesa amagezi omukazi kugonda omukazi okutaasa sente gonda obere flexible kyebakulagira fukabirira bandesibanyi sente gonda kuba Allah yatonda omukazi kikemo sajja ne waba azze nejjambi atyo giyisa ku nsingo y'omukazi alowooza omukazi alabika talina sente omukazi bebeeyogeza bino era nakakkana kati omukazi akozesa kugonda eŋŋumi yaffe kati ffe tukozesa eŋŋumi abavubuka n'abaakolamu abannakozi kati ffe tukozesa eŋŋumi n'olwekyo buli omu sayidi kozesa kyotege ekikuyamba naye ng'ekyo tekitwalibwa mu lukujjukujju tokkiza kintu kutwala kintu kyo mu lukujjukujju baako kyokozesa ekisobola okubeera nga kiri minimamu mu kubeera ng'okuuma emaali yo magezi maanyi oba kwegonza toba mugonvu wabula kwegonza baako paati gyo naawe mu bunafu bwe ogyokwate ku muntu ogyesibeko kakali omusajja agaye nti omukazi yannumye kazi yannumye oluluma nayagala n'okunzijjako ekifi kati mukukyasaabaga yadduse olwamuggyako amannyo omusajja yadduse budduse n'olwekyo emaali ekuumibwa n'amagezi n'ekuumibwa n'obugonvu n'ekuumibwa n'amaanyi wabarakallahu fiika wajazakumullahu khaira tuyinza okuba nga tulina bannaffe abatuwuliriza nga baali yagadde okwongera okunyonyoka Islamic Media Islamic Media Islamic Media alhamdulillah omwami kantandike ku kigambo kyayogedde agambye nti abakazi balayika bo
ngwe twali twogera twabateekamu abakazi balabika nti bakayanira nnyo ssente. Bannange kino mukiyige nti abakyala be mulaba Allah yagamba subhanahu wa ta'ala yagamba nti ihbitu ba'dukum li ba'din aduwwun wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Bwe yali ajja Adamu mu jana yamugamba mukke wansi mugenda kuba balabe na balabe. Abantu beerabira nti abakyala baffe balabe baffe. Be balabe baffe abasookera ddala. Era Allah bakozesa nnyo aduwwan lakum fahadharuhum. Innama amwalukum wa auladukum innama amwalukum wa azwajukum. Ebyo bya balabe baffe. Kati Allah subhanahu wa ta'ala bwe yamala okubategeera nti balabe baffe akimanyi nti buli musiraamu buli musajja yeetegekera dda mukyala we mu bulabe. Ate abakyala n'emmaali wa fitnati hadhihi l-umma almaalu wannisa. Ekikemo kya umma eno ey'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam byanfuna n'abakyala. Kati abakyala bwe beegatta n'emmaali n'obeera n'ebikemo bibiri ewaka manya nti gwe toyina buwangaazi na bulamu bwa mirembe. Era abakyala kyekibaleetera okukaayana kubanga shaitaani yabaga nti ya rabbi faj'al muswa'ida, Allah nteeraawo omutego gwe ngenda okutega nagwo Adamu ne bazzukulu be. Allah naga nti annisaa'u nkuwadde abakyala. Kati buli muntu yenna bw'onoolowooza nti gwe ssente era omusajja omugezi yali badde akola bino wammanga wandibadde oyina akawunti nga mukazi wagimanyi ya famire ng'oyina akawunti y'ebizibu byo nga teri agimanyi nga gwo bulukya bwe buti ng'oyina kizibu kyo sente z'oyina ze zimala ekizibu kyo. Sente z'otereka ezo za mukazi n'abaana n'abafamire n'abaani bonna ezo tozibala nakuzibala. Gwe ezikola ekizibu ky'oyina kwolwo olunaku ze sente zo. Oyagala kulya nkoko n'ogula ezo ze sente zo. Oyagala kwambala saati n'ogigula ze sente zo. N'ezo oterese mukazi buli walaba nga oterese sente bwalaba ebugagga by'okuŋŋaanyiza kuba yalabanga old man out mu famire yo. Alabanga ekyo vulaba nga bangwira nnyo omusitawanyi ayagala kugenda nina ewaffe. Kati ekyo kyekibate gwe Saitani bagamba toleka bintu bino tomala galeka maali eno wakiri fa agigabane mu bwannamwandu naye nga tagikusabye busabi nti jimpe. Era abamusinga obugifidde bagikozesa nga baagala okutwala emmaali kubba. N'olwekyo buli musajja kati kamuwe ekisembayo nti beera mwetegefu nnyo omukazi wo okubbako emmaali yo. Nkidde mubuzi buli musajja yenna mufumbo okujjako ng'olina omukazi nabbi gwe yagamba omukkiriza naye ng'olina omukazi gwe walonda nga bwe wayagala bulungi bwe buyivu bwe olina bye wamusiimako teekateeka emmaali gy'anabba agitwale oba gy'anaasinzirako okutugumbula gy'anaasinzirako okukola ekikyamu okujjako omukkiriza yajja kulinda eri Allah gy'amugabira kimu kya 6 kimu kya 8 eri emmaali ensikire. Naye abakazi bagitunulamu bwe bati nti abasiraamu kyovulanga teri mukazi ayagala nnyo shariya emugabire. Abafalayo tebaagala bagaba ntono kukyayagala baagala beegabire baagala gavumenti yebeebawo kuba gavumenti ebasaasira tebaagala maali ya busiraamu bwegibugaba bubi ate oyinza otyenza omukazi amaze emyaka 3 nenenkanankana noono obusiraamu sibyagala. N'olwekyo abakazi babalinze emmaali yaffe gye tukuŋŋaanya bingi nnyo nesaa byogera kumpe wano betanga twetegese nga tukuvudde omusomo. Asembayo yona agambye kasajja kanafu kati kanafu tayina ngeri yakuuma mu maali oba bw'aba ayina embwa kasi togitendeka okuuma emmaali yo okuuma amaka go obusiraamu bwagikkiriza nga ntendeke. Olina okutendeka embwa kyova ne gavumenti nayo yatendeka embwa zaayo ezirina bagitayo kololo ezitendeka. Kati naawe bw'otendeka emmaali yo obusiraamu bw'otendeka ki embwayo obusiraamu bugikukkiriza ogikozesa.
obeere ng'ogikozesa. Gwatalina maanyi ngaba mubbi azze, kozesa bwongo. Tokozesa maanyi gakubula, kozesa bwongo. Bwe bugaana maali gireke bagitwale. Tulina kyakola, twalikolera abatwazi. Barakallahu fiika. Nsaba okkirize nsiibule abawuliriza baffe aba 93 katonyezeemu IU famma, era ntumireko ne ba followers bange abanfollowinga mu misomo gyange ku TikTok, ku YouTube, ku Facebook, bonna abamanyi n'abatakola ki naye kati kyemanyi tayinza kunfollowinga tamanyi. Bammanyi wadde tebannantegeera naye bonna alhamdulillah. Ate Mbale njebaza, Mbale nsanzeeyo, ntambudde district ez'enjawulo, Mbale nsanzeeyo ba followers bangi, ate nga bantu ba buvunaanyizibwa. Ne bw'aba ayogera naawe akulaga nti akufollowinga na buvunaanyizibwa. N'olwekyo ojja kuba neebaliza ne bwe naaba ngenze nti Muhammad Kalanzi Kajubi nkolanga nze sikolanga nze district dawa secretary wa Luweero Muslim district, era nze district inspector of Islamic schools, amasomero g'obusiraamu aga government aided gali 36, aga private gasukka mu 100, gonna nze nga inspectinga, era nze district theology supervisor, bampita field supervisor okusupervising ebintu bya theology mu Luweero. N'olwekyo nziramu okwetondera abantu abadde baga nti omusajja mubi, omusajja wa nakooyo, omusajja wa kungufu, watayikondo oyinza omugwamu n'akutugumbulira awo. Bannange si bwe mulimu gwawe wakutugumbula bantu, wabula kiri nabaleetanga kyakubasaba omuntu mwerwaneko, naye nga mu mutima ndi muntu wa bantu. Nsuubira okuba nti nyinza n'okuba nga ndi mulungi okusinga nga bw'okirowooza. Nensaba Allah ayongere okunnongosa, mbanga nnamu embeera embi, Allah agirongoose. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Musudde bulungi, mweraba. Sheikh Muhammad Kalanzi Kajubi n'ebitiibwa byonna tusaba Allah abeere nti naawe akutukuumira. Amiina ya Rabbi. Sinayirimu yona kufaatugaye. Amiina. Era nti tweyongera okufunako. Islamic Media. Qibla Islamic Media.